tulukupyo pwe tata lero munsasire gwe nnina wano tayagalira ddala bunyoba naye sina kyakkola gwe nninawo ebibuuzo by'abantu gwe babikwasizza kale tandika ebibuuzo bibuuze tugende kubanga ku Lwokutaano tuba twanukula bibuuzo byabo abalina kye baagala okwejjukanya mu Bwakabaka obw'obunyoba. Tusanyuse nnyo okuweba mumpeereddwa omukisa guno okuddamu oba okubuuza ebibuuzo bye bampeereza nabigemu nti nsobola obituusa eri abawulizi abaffe mu bugubi. Ekisooka kigamba Basaabanyoba bonna bali bameka era be baani? Basaabanyoba bonna bengenda okunyumizaako oba bendaka kunyumizaako ne bengenda okukomako ngenda kukoma ku Saabanyoba we 13. Abalala sijja bagendamu ngenda kuwaako 13 bokka era wenjogerera nakatuuka ku wa 7. Kitegeeza mbuzaayo 6 okwamalayo nga Saabanyoba Bwakabaka obw'obunyoba yasooka yeze Bobo Buluku Munyapu asogera ow'olubereberye eyakulembera obunyoba okuva mu mwaka gwa 1802 paka 1822. Otegedde oyo yatwaggapanga 14 ogwokusatu 1822 okutwaggapa kwe kufa kwa Saabanyoba. Saabanyoba tafa atwaggapa butwaggapi. Saabanyoba teyeyamba apuluga bupuluzi. Saabanyoba tafuuyisa acuca bucuca. Otegedde bwe bityo n'ebirala. Saabanyoba ze Bobo Buluku Munyapu asogera ow'olubereberye bw'avaako kuddako Bugebuge Munyapu angwegwe bbu. Saabanyoba Bwakabaka obunyoba ow'okubiri ono yakulembera Obwakabaka bw'obunyoba wakati wa 1822 ne 1825 yakulemberera emyaka 3 gyokka. Mwanyina Nkutupindi Nyinyinyi n'amutta. Awo kwaddako Niinini Ntotenga engoye Obwakabaka bw'obunyoba ekulembera obunyoba ng'ekozesa misambwa gya Bwakabaka ye yali ekola ki gye gyali gikugigiyambako eyekulembera wakati wa 1825 ne 1831 yali abanyoba 1,396 ng'ebwebwena bubwebwenyi gweyagala gwerya. Otegedde abanyoba banyiiga ne bagijjako nga beekubidde enduulu ne baleeta kompo mapumba wa Bugebuge Munyapu angwegwe bbu oyo teyali mulangira era ye yerepama dimidijikoko nini ye Saabanyoba ow'okuna. Otegedde oyo ye yakulembera okuva 1831 paka 1841. Otegedde tugenda kuyereka Obama mbuku pya Bugebuge ngo pya olubereberye Saabanyoba Bwakabaka obunyoba ow'okutaano era ye Saabanyoba eyasinga okubeera omuto yakulembera alina emyaka 15. Awo ne kuddako Nkupunyi Bigwimbo ze Bobo Ntapi. Saabanyoba Bwakabaka bw'obunyoba ow'omukaaga yakulembera ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga 1861 Wagira avaako mu 7. Onfuna bulungi oyo ye yava mu bunyoba nga twaggapye yagenda Bugenzi n'agenda ne mukyala we n'ampimpimya emyali ne bagenda bakola Obwakabaka obulala mu Pupwenke Kingdom ey'okukizinga. Munnange bwe bwavaako ne kuddayo Kodobo Yonchuchu Gubogogwa ddu Saabanyoba Bwakabaka bw'obunyoba aliko olwaleero ow'omusanvu. Otegedde oyo ajja mu 1870 yakulemberera omwaka gumu gwokka. Onfunye bwavaako kuddako Kokonyo Zububu Nkukwa Munyapu ow'okusatu ye Saabanyoba ow'omunaana tetunnamutuukamu naye ye mulangira aliko gwenjogerako bulijjo eyali omuzibu ennyo gwe baakamala okubuulirira. Oyo akulembera obunyoba wakati wa 1871 paka 1896 yatwala akawera. Bwenvaakwawo ngenda gukunkupye entwingiriye gupokokwa dundupu oyo Saabanyoba Bwakabaka obunyoba yakulembera okuva nga 3 ogw'omwenda 1896 yatuulanga kujja musenkeeke makumbulyo tekeneshene yatuulanga ku muntu yagaana entupyo. Otegedde kakati zinge pompo zigamanyoba ow'omwenda zinge pompo zigamanyoba ow'omwenda ow'okumeka Saabanyoba Bwakabaka obunyoba ow'e10 yakulembera okuva 1896 paka 1918 ali ku ntupyo. Zankaliyo omunyo Zankaliyo omunyo ye Saabanyoba Bwakabaka obunyoba ow'e11. Otegedde ne Serepama ndege ye Nyapusu kwegatta zikerigamu ngugwa Munyapu agu eyava Ekana beba Saabanyoba 13. Tuli ku wa 7 kati
kale ekibuzo ekiddako era ekisembayo ene Panama eyategekeddwa yali ebaddewoko mbuni oba yaliwoko era teyaggwa mirembe Panama kyekyo lulwana senagadi bategese Panama ennene olulwana olunene yaliwoko naye teyaggwa mirembe kubanga omulangira w'obunyoba yayagala ajetabemu ne bamukuba bubi nnyo ne basaliriza bwe basaliriza abunyoba abaali baludze mu lulwana ne beekyanga n'ekirabo ne kizzibwayo Korea era nakyo kyali kya mundu Budagaga yasindika omulwanyi yali ayitibwa Siripite Jogono Nvuniinwenya eyali omukambwe ennyo n'eggana n'esindika omusajja eyali wafufoti Girinikasi Papantu yakuba omulangira bakuba omulangira abalwanyi ne batabuka omulangira ne yeekandaga n'abula obunyoba ne butabuka abugamba nti nno Girinikasi Papantu awambye aso omulangira era we batabukira obunyoba ne butabuka kwegamba ekibuuzo kye nkiddamu nga ngamba Panama yali ebaddeyoko era teyaggwa bulungi teyawangulwa teriko muwanguzi yalema bulema Panama zawerako ezaali zibadde Panama ezaali zibaddeyo nnyingi nnyo era waliyo n'empa Ssaabanyooba w'Obwakabaka buno yasooka yali ayitibwa Zebbobo Buluku Bunyapo Sogero w'olubereberye ono yajjanga ava mu Ghana ng'atabuse ne muganda we yajjanga nga baagala okulwanira obuyinza eyo n'ajja n'atuuka eno n'akola Obwakabaka obwo bwe era ngutegeeza tine ebbanga lyonna lyalamulira obunyoba yabusimbirawo ennono kwe bulina okutambulira era n'abakulembeze bonna abazze bafuga Obwakabaka bw'Abanyoba bazze basibuka mu ye mpulira ntandikira bwe nakomye ejjo bwe kiri Ssaabanyooba w'Obwakabaka bw'Obunyoba ow'omusanvu gwe tuliko yesebo Koboko yoncucu gubogo gwaddu aleese ekyenjawulo nti musajja myaka 7 myaka 7 mbadde manyi 7 mbadde ntidde ali mu myaka 7 takyalina maanyi yayisa abakungu be bonna n'abannyonnyolamu n'abagamba nti gankeeye kampe mutabani wange asobole okubeera nga ntwalaganya ekyabakola obubi nti yadde omutabani yali afunye empisa naye ng'Obwakabaka obulinaanyeewo tebujja kusobola kukolagana naye yali tayagali Obwakabaka buno obulinaanye obunyoba bwayambagananga n'obunyoba mu bintu ebyenjawulo era n'abantu baavanga eno ne bagendako eri ne babeerayo n'abantu ne babeerako eno nga bawasaŋŋana bakolagana bwabawo olutalo bayambagana bakwatira wamu ekibanyiga kibanyigira wamu Ssaabanyooba ono yajja n'ebyenjawulo kubanga bwe yajja jjukira yali tabeera mu bunyoba tabubanyi nnyo yava Ghana naye nga muganda wa Ssaabanyooba eyaliko mu bunyoba kitegeeza omusaayi gwe gutya gwe gumu naye ekyenjawulo jjukira yajja nga wanjawulo mu balala bwe bamalirizaawo nga bamaze okulaba nti nno tujja kwetaaga enkolagana n'Obwakabaka bwaffe obulala obutulinaanye bwe tuludde nga tukolagana nabo kwe kusalawo bategeke Panama ennene olulwana sinziggu bali babayite beetabemu babeere nga bezza bupya n'ebyokuwangula nga bamaze otegeera nti bano babyetaaga enteekateeka zigenda mu maaso zikungu bijje tulabe lugenda kubeerayo nga 12 ogw'omunaana 1870 ntegedde 1800 mmeka 7 Ndawusi tuula njagala onnyonnyole ate wali kyennyonnyolamu annyonnyole ki kati Ndawusi agenda kunnyonnyola annyonnyole ki Ndawusi ekirabo ekigenda okuwangula kirabo saagala bintu bya Mbabali ekirabo ekigenda okuwangula kirabo ki kamundu kamanino 9 kikaki bibuuzo lwakutaano njagala kumanya bamugoberera cheza awo kimanyi ate radio call kubanga emundu yali boy nongo mogu 334 pio zangao 194 degrees 100% tautamu siringi cheza bandi do poem ate gundi radio call walk chikacha walkie talkie chikacha walkie talkie yali achika cha 33 halo tochizo radio puluko Pentadone edanye network line walkie-talkie signal gule Pentadone edanye kati bwe bamaliriza okutegeeza buli bagenda okutegeeza Pentagon eganye doni Pentadone edanye
kakati bagenda bategeeza obwakabaka buno obulinanyewo nti ekirabo kyekino ekirabo kyekiri mpulira abalwanyi batandise okulumba bewandise eggulu nga nkutegeezeza nti Serekende Negere Kingdom yali emaze okusalawo ngegera kusindika abalwanyi 8 Katikkiro waabwe bwe yali agambye Ganga Yengeri naye yali emaze okukkiriza nti egenda kusindika abaayo bajje beetabemu mpulira bibyo kakati obunyoba bwatuma omusajja yali ayitibwa Kayute Pete Njoka Kabuno agende mu Budagaga Kingdom ono bwe yatuukayo yayogera n'omukulu akulira ebyobuwangwa otyo ayitibwa Shonshona Nguguda Kigodo Kyanvuvushiya yali ayitibwa Shonshona Nguguda Kigodo Kyanvuvushiya ono yagamba ekyo ekibo ebirabo ebyokuwangula tulina okujja abalwanyi 10 twewangulire abalwanyi 10 bajja bayungudde batuuke tulabe bagenda kujja mpiri yende gomamona mpunya Mputakiro yatuma agende mu Serekende Negere Kingdom Mpunya Mputakiro agenda mu Serekende Negere Kingdom anonye abagambe nti tulina olulwana nabo basindika abaabwe sente za jamada agambe ekintu ekyo ekirimbo obushori obuki ekigambo omusajja gwe baalaba yali ayitibwa Shonshona Nguguda Kigodo Kyanvwishi Shia Kivudo Shambishi kisi kigodo kya mvishi Shia olunyoba mu luyige ladies and gentlemen olunyoba bwendogera mukwate mwaka tono temubeera nga ndawusi takwata sagala semu kakati wamma buli bwakabaka bwasembererwa era buli muntu neyeeyama okujja ng'agenda kuleeta abalwanyi kakati kitegeeza nti olulwanyi lugenda kubeera lwanjawulo eno mu bunyoba balina Jimigodo Terminaido fundo nnyo omusimu ngaki Jimigodo Terminaido fundo nnyo tulina gundi abasajja abazibu enjasabigu abange wangi kurubatako jigijo tutandikira wenji